Wedde ttiimu y'essaza lya Butambala y'emu ku masaza agakola obulungi ngeno yagibwako ttiimu ya Buddu ku mutendera gwa quarter final omwaka guno. Bano baagala kukola kusuka ku mutendera gwe baakoma ng'olukiiko lw'abantu 20 lwe luweeredde obuvunaanyizibwa buno. Butambala okugenda ennyo ekomye ku quarter final naye bannaye mbasuubiza nga nkakasa ku mulundi guno si bwe kigenda okuba ekigendererwa naffe twagala kukikupa Butambala. Lubega Musa Manoti nga ye mumyuka wa Katambala ategeezezza ng'ebadde abeegendereza nga balonda olukiiko luno nga bamativu nti lujja batuusa ku byengera. Tokomako wala oteekwa okuba omwegendereza kiva ku ki? Kati tuvuddeyo n'ensonga yennyini kubanga tumala kwebuuza. Nze ndi mupya naye obuweereza buno tubutandikira nga tuzimbira ku bukadde obubaddewo. Ate ye omwami w'essaza lino Haji Sulaiman Magala akubiriza Abatambala bonna okulaba nga bayambako ttiimu yaabwe naddala ku ludda olw'ebyensimbi. Omumyuka wange asooka Haji Lubega Manoti yawumya omutwe mu nteekateeka eno naye ng'ate nannyini ssaza siri wala nnyo n'enteekateeka eyo. N'olwekyo tuvuddeyo ne tulondera bannabutambala olukiiko lwe tusuubira nti lugenda tutuusa ku buwanguzi. Njagala okwebaza bannabutambala olw'obuwagizi bwe baze batuwa. Ekikopo eky'amasaza ky'omwaka guno kisuubirwa okugibwako akawuwo mu mwezi ogw'omukaaga ng'ekyomwaka oguwedde kyawangulwa ttiimu y'essaza lya Bulemeezi bwe yakuba ttiimu y'essaza lya Busiro. Andrew Kigondo, BBS Terefayina.